okuttira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumuttira mu bitundu Mwami Tebukabula gye yaguze abatemu byawadde omusimbi okusaanyawo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bano nno abamu ku baaweereddwa akasente batubuulidde baasizze ebyama mukama waabwe bamwanise. Bategeeza nti Mwami Tebukabulwa awamu ne Muhoozi Kanyerugaba bamugambye ate His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era mu bitundu ebimu baganda bange olunaku olw'ejjo twabadde tugenda mu bitundu ebimu naye tekyasobose oluvannyuma lwa poliisi n'amagye okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga bajja obulamu bwa His Excellency ne mukama yatubeeredde mulungi tebyasobose bibabadde babala. Era pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yasumattuse naye n'agamba nti kasooke hastopinge. Olunaku olwaleero pulezidenti abadde agenda mu bitundu by'e Palisa, poliisi n'emusalirako ku mugga nti mubeere bagumu ate era abakakkamu. Tumanyi bulungi nti bano bye bakola byonna babikola mu mbeera ey'okumenya amateeka era tusuubira nti bajja byejjusa one day one time. Ffe bwe tuli tukyali bagumu kubanga kitwagala tukimanyi era tusuubira nti tujja kuba tutambulira ddala bulungi. Baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ajja kutuuka eyo gye twagala omutuusa. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, elected President of Uganda, ajja kuba ebintu abikolera ddala. Era twongera obajjukiza mu basajja mmwe ba DPC abakola buli kimu, abakola ebintu ebyokumenya amateeka, abakola ebintu ebyokumalamu amaanyi, abakola ebintu nga mukolera omuntu time egenda kutuuka, time egenda kujja byonna nga mubyejjusa. Era mutugenda obategeeza nti His Excellency elected President of Uganda nga ali wamu ne bannayuganda tewali kye batugamba. Era twebaza nnyo buli omu akola ekisoboka okulaba nga tutambuza eggwanga. Sezibwa oba ku bridge ya Sezibwa we baagaana owekitiibwa JB Walusimbi okusala okugenda e Kayunga, era bamusaliddeko ne bamugamba nti talina lukusa lumukkiriza kugenda mu bitundu ebyo olwa security na buli ki. Naye nja nasooka bajjukiza nti President bye yabadde nga yasoose kusindika mukulu Joel Ssenyonyi ne bagenda Naggulu ne batwalayo ebbaluwa yaabwe ebalaga nti bali entitled ogenda okuba enkuŋŋaana zaabwe wano babadde Naggulu lunaku lwajjo. In fact lunaku lwajjo bwe bagenze Naggulu ne bateekayo ebbaluwa eyo. Ne maama oba Vice President yabaddeko, omukyala Lina Zedriga naye yabaddeko wano nga bali ku poliisi e Naggulu, naye era poliisi eganyu kitegeera neekomekkereza nga emulemesezza okugendayo. Omwami ono n'omukyalo ono alina olubuto lumulinga entumu ya kasasiro be balemeseza President nga boogera oluzungu olutategerekeka. Ono omwami ono eyo yalemeseza ne talinaako n'amannya, yalemeseza President ne banne okugenda. Bino bibadde ku mugasezibwa olwala ebifaananyi ebisosobodde kulabako ku mutimbagano. Twagala bibalaga bulungi nnyo. Yoyo omukyala Mugisu ono alina olubuto lumulinga entumu ya kasasiro. Simanyi oba naye munnayuganda bulungi oba si munnayuganda be balemeseza omukulembeze. Eno ebadde setting gye baakoze ku mugasezibwa. Simanyi lwaki bakwatirawo nnyo abantu awo, naye ekyokukolera omuggo ogwo tukimanyi bulungi nnyo. Kati omwami ono bigabo bino byayogedde olwaleero, wuliriza bulungi nnyo. All Ugandans, including you. Yeah. You get me? You said you requested for permission from the No, we didn't request it. Don't misuse that. Can you ask for permission? No, we didn't ask permission. We notified them. So That's what the law says. Yes, so if you're notified, did you get a feedback from IGP? the law doesn't say we have to get feedback. Oh. When you read section 4 So when you read and 5 of the Public Order Management the Act, section 211, what does it tell us? it says you regulate. You regulate. So we What are does regulate custodians of law and order. If the DPC has told you that there is
intelligence coming up that you guys, I think it was Habo. We're going to cause havoc. What That havoc? you guys, you have other intentions which are not known to us. Which one? Therefore, Because listen, we told you our intention. I'm telling you what I'm supposed to tell you because you're asking me. Therefore, we stand here. So please, if you don't honor, so that we can't get back to the IGP, you just notify us. Then now, better go back and say, the police in Sensibwa blocked us. Can you give us reasons for that? That's enough. But for the meantime, you not proceed. Okay. Yoyo omwami watu wabadde ayogera tetugenda kulwawo nnyo naye olwokuba budde tulina butono njagala kugamba Inspector General mpya wa police n'akabinja konna omuli ne Franka gwe bataddeko wa operations n'ekitongole kya police kyonna tuli mu kaseera k'okusoomoozebwa mu ggwanga Uganda whereby nti ekyatwala mukama Moyoseri mu nsiko kwe kuba nti abantu battibwanga nga tewali kikolebwa abantu bawambibwa nga tewali kikolebwa ebyokulonda nga bifuuse byakuzanyiramu nga tewali ddembe likkiriza omuntu kwogera na buli kimu nga mukifudde kizibu nnyo mu gavumenti zinga kifudde kizibu nnyo mukama wammwe n'amatuka gye yamatuka n'atandika okukola obuvuyo obw'okwagala okukyusa gavumenti bannayuganda bamuwa omukisa nga balowooza agenda kukyusa eggwanga era buli muntu abeera ne freedom ey'okwogera n'okukola naye tugenze ebbanga liise nga bali bye baakola ate bisusseewo bakulu mwenjala bategeeza amazzi gabeera ne avenues oba emikululo mwe gayita kye bayita democracy mwayita bw'oziba democracy avenues ekiddako biba birala nnyo avenues zonna muziggadde the peaceful avenues zonna muziggadde what do you expect from Ugandans? First and foremost, mukulonda okuwedde mwabba batiyagasi ne bakuba amasasi ne bakola document bagirikodinga ne exposing. As we speak right now, we are heading towards 2026 elections. Nopu kibiina kya byabufuzi ekiri gye stalinge ekikkirizibwa okugenda okwebuuza ku bantu wabula you keep on kidnapping their supporters and leaders and retain them in military courts ekintu ekikyamu Bungereza atandise obbateesaako n'eso si ekikulu kiriruddawa nga tonnayita neighbor kutaasa osooka kuyita bantu bo ba munju okutaasa abantu baffe ab'omunju bagezezzaako okukuuma emirembe ne mugezaako nnyo okubaleetera okuba nti mubafudde basiru previously mwawandiika mu nsi muga nti Kyagulanyi is a hooligan and his groups bayaaje banywi banjega biki but we've tried to prove you wrong that no stop people power. We are mature enough to control all the political situations which are taking place in Uganda. Mugezezzaako nnyo to provoking in and out. Mulabe reaction yaffe. Tukuba amayinja tulwana twokya but you have failed to get exactly what you wanted from Loop and from Kyagulanyi Center. Na zino zonna ze mukola okuyimiriza okublokinga Robert mwagala kulaba reaction ye n'ey'abaana but fun enough and good enough. Kyagulanyi amanyi kikyayagala mmwe kye mutamanyi for your information manyi kuno Museveni kwoli Muhoozi kwoli Janet kwoli James Birungi kwoli Kahanga Muhanga kwoli n'abala kwemuli kye mwagala okukola okulaga ensi ekifaananyi nti Kyagulanyi muyaayi n'abantu be bayaayi basobola okulwana tetujja kikola no kati ate mmwe kimukola kiprovinga documentary eri reflecting okuwa future image what is coming next in the future are we going to face the same situation again okubeera more than what temulooza the international community teraba tulina international representative mu Uganda omuli embassies za buli nsi they are watching each and everything international criminal court investigators bali ku ground they are investigating but diplomat mwe bali bala buli kimwe kigenda maaso wangadi ajemu akapale n'akesiba ku mutwe n'agenda maaso kati mujja kulo olumu nga bagende mugomulanje bujjako nti Uganda tekyalimu democracy anyone who is willing to sacrifice himself to change that country in the last way possible bajja kuba bamuwaga ahead nti genda maaso we shall support you later on ekyo mukirabidde kitegeera peaceful assembly, peaceful demonstration muziganye
Peaceful assembly muziganye. Elections muziganye nazo za kijayi. Okwogera mu kuggyeko abantu. Ensi eraba. Jukira mulimu overstay. Teri bukulembeze mu Africa asukka myaka 4 nga afuga eggwanga. Ate ne badde alifuga bulungi at least laba kukyusa. Mulimu overstay. Bimukole bintu bino te and the world is watching. Kyemwagala temujja kifuna. Wabula mbabuulira. The only option esigaddewo y'abantu kukwata muntu. Ng'ate muntu eyo ejja baleetera obuzibu kubanga bajja kuba balina each and every support. Okuva mu nsi yonna nti mukikole ffe tujja basanga. Ekyo kiba bisangala bbe kwekerera. That's the only solution esigaddewo. Sigenda bala bulabula mbabuulidde buwulizi. This is just a reflection of information. Time is going to come nga bantu baga nti ekijja kijje. Let me ask you one question, Museveni. You know it very well that you're not a Ugandan. And you're masquerading to be Ugandan, plus your family and your entire regime. Mukoze bingi nnyo. Gw'osuubira genda bw'otyo ne family yo mugende nga mutukoze bikolobero. No. You have to pay. Kino ekigenda mu maaso lwaliro kyemulaga nti muyimiriza muyina amaanyi mangi nnyo mukulu. Bw'olaba ebifaananyi body language y'abasirikale bonna ebadde commission gye mukozi bonna they are tired. Bakoowu lwakuba temumanyi. Ekintu kigenda tuuka nga kibalukanga volcano nga temumanyi. Good enough mwatukola ekintu kye tubadde twagala nti muddidde amagye mugataddemu one tribe y'Abanyarwanda. Poliisi mugitaddemu one tribe y'Abanyarwanda. Government mugitaddemu one tribe y'Abanyarwanda. State House erimu one tribe y'Abanyarwanda. Ekyo kye kyaggisaako gavumenti z'abali abalala. Mutujja buli kimu kitujjiddeyo. Kati time egenda tuuka nga nti okay. Now it's Banyarwanda against Ugandans. It will be game over. Very soon people are going to realize now it's Banyarwanda against Ugandans. Game over. Even if you are going to bribe each and every Ugandan, but time again to kanga game over. Nabaleta kirimu akiyingiremu ekyo kibabuulidde kyo mukitegere ntikigira kujja very soon. You know kuba nti mwina cow mentality. You keep on placing, but the next move you are going to place a long button. You will delete all the files and you will get the repercussions in the return. Keep on placing. There are two remaining things. This is Robert Kyagulanyi Ssentamu. His Majesty Kabaka of Buganda. Those are agenda bitundu bye Palisa. Police ne musalirako ku Mogga Ssezibwa oba ku bridge ya Ssezibwa webagaana owekitiibwa JB Walusimbi okusala ogende Kayunga. Era bamusaliddeko ne bamugamba nti talina lukusa lumukkiriza kugenda mu bitundu ebyo olwa security na buli. Naye njala soka bajjukiza nti president byebadde nga yasoose kusindika mukulu Jolo Ssenyonyi ne bagende Naggulu ne batwalayo ebbaluwa yaabwe ebalaga nti bali entitled ogenda okuba enkoŋŋaana zaabwe wano babadde Naggulu naku lwajjo. In fact lunaku lwajjo bwe bagenze Naggulu ne bateekayo ebbaluwa eyo. Ne maama oba vice president yabaddeko omukyala Lina Zedriga ne yabaddeko wano nga bali ku police Naggulu, naye era poliisi eganyu kitegeera nekomekkereza nga emulemesezza okugendayo. Omwami ono n'omukyalo ono alina olubuto lumulinga entumu ya kasasiro be balemesezza president nga boogera oluzungu olutategerekeka. Ono omwami ono eyo yalemesezza ne talinaako n'amannya yalemesezza president ne banne okugenda bino bibadde ku Mugga Ssezibwa olwala ebifaananyi bisosobodde kulabako ku mutimbagano. Twagala bibalaga bulungi nnyo. Yoyo omukyala Mugisu ono alina olubuto lumulinga entumu ya kasasiro. Simanyi oba naye Munnayuganda bulungi oba si Munnayuganda be balemesezza omukulembeze. Eno ebadde setting gye bakoze ku Mugga Ssezibwa. Simanyi lwaki bakwatirawo nnyo abantu awo, naye ekyokukolera omugga ogwo tukimanyi bulungi nnyo. Kati omwami ono biga bino byayogedde olwaleero, wuliriza bulungi nnyo. All Ugandans, including you. Yeah. You get me? You said you requested for permission from the No, we didn't request. Hey, don't misuse Now, that. can you ask for permission? No, we didn't ask permission. We notified them. So That's what notified. they will say. Yes, so if you're notified,
Did you get a feedback from IGP? The law doesn't say we have to get feedback. Oh. When you read section 4 So when you read and 5 of the Public Order Management Act, section 211, what does it tell us? it says you regulate. You regulate. So we are custodians of law and order. If the DPC has told you that there is intelligence coming up that you guys, I think it was Habo. I'm going to pause Habo. What That Habo? you guys, you have other intentions which are not known to us. Which one? Because we told you our intention. I'm telling you what I'm supposed to tell you because you're asking me. Therefore, we stand here. So please, if you don't honor, so that we can't get back to the IGP, you just notify us. Then now, better go back and say, the police in Seziwa blocked us. Can you give us reasons to that? That's enough. But for the meantime, we not proceed. Okay. Yoyo mwami watu wabadde ayogera tetugenda kulwawo nnyo naye olwokuba budde tulina butono njagala kugamba Inspector General mpya wa police n'akabinja konna omuli ne Franka gwe bataddeko operations n'ekitongole kya police kyonna tuli mu kaseera k'okusoomoozebwa mu ggwanga Uganda whereby nti ekyatwala mukama mwe Yoseri mu nsiko kwe kuba nti abantu battibwanga nga tewali kikolebwa abantu bawambibwa nga tewali kikolebwa ebyokulonda nga bifuuse bya kuzanyiramu nga tewali ddembe likkiriza omuntu kwogera na buli kimu nga mukifudde kizibu nnyo mu gavumenti zinga kifudde kizibu nnyo mukama mmwe n'amatuka gye yamatuka n'atandika okukola obuvuyo obw'okwagala okukyusa gavumenti bannayuganda bamuwa omukisa nga balowooza agenda kukyusa eggwanga era buli muntu abeera ne freedom ey'okwogera n'okukola naye tugenze ebbanga liise nga bali bye baakola ate bisusseewo bakulu mwenjala bategeeza amazzi gabeera ne avenues oba emikululo mwe gayita kye bayita democracy mwayita bw'oziba democracy avenues ekiddako biba birala nnyo avenues zonna muziggadde the peaceful avenues zonna muziggadde what do you expect from Ugandans? First and foremost, mukulonda okuwedde mwabba batuyagasi ne bakuba amasasi ne bakola document bagirikodinga ne exposing. As we speak right now, we are heading towards 2026 elections. Nopu kibiina kya byabufuzi ekiri Starlinge ekikkirizibwa okugenda okwebuuza ku bantu wabula you keep on kidnapping their supporters and leaders and retain them in military courts ekintu ekikyamu Bungereza atandise obbateesaako n'eso si ekikulu kiriruddawa nga tonnayita neighbor kutaasa osooka kuyita bantu bo ba munju okutaasa abantu baffe ab'omunju bagezezzaako okukuuma emirembe naye mugezaako nnyo okubaleetera okuba nti mubafudde basiru previously mwawandiika mu nsi muga nti Kyagulanyi is a hooligan and his groups bayaaje banywi banje gabiki but we've tried to prove you wrong that nope stop people power. We are mature enough to control all the political situations which are taking place in Uganda. Mugezezzaako nnyo to provoking in and out. Mulabe reaction yaffe. Tukuba amayinja tulwana twokya but you have failed to get exactly what you wanted from Noop and from Kyagulanyi Center. Na zino zonna ze mukola okuyimiriza okublokinga Robert mwagala kulaba reaction ye n'ey'abaana but fun enough and good enough. Kyagulanyi amanyi kikyayagala mmwe kye mutamanyi for your information manyi kuno Museveni kwoli Muhoozi kwoli Janet kwoli James Birungi kwoli Kahanga Muhanga kwoli n'abala kwemuli kye mwagala okukola okulaga ensi ekifaananyi nti Kyagulanyi muyaayi n'abantu babayaayi basobola okulwana tetujja kikola no kati ate mmwe kye mukola kiprovinga documentary eri reflecting okwa future image what is coming next in the future are we going to face the same situation again okubeera more than what temuloza the international community teraba tuyina international representative mu Uganda omuli embassies za buli nsi they are watching each and everything international criminal court investigators bali ku ground they are investigating but diplomat mwe bali bala buli kimwe kigenda maaso wangadi aje mwaka pale na akesiba ku mutwe n'agenda maaso kati mujja kulo oluga bagende mugomulanje bujjako nti Uganda tekyali mu democracy anyone who is willing to sacrifice himself to change that country in the last way possible
bajja kuba bamuwa ahead nti genda maaso, we shall support you later on. Ekyo mukirabidde kitegeera. Peaceful assembly, peaceful demonstration muziganye. Peaceful assembly muziganye. Elections muziganye nazo za kijayi. Okwogera mu kugyeka abantu. Ensi eraba. Jukira mulimu overstay. Teri bukulembeze mu Africa asuka myaka 4 nga afuga eggwanga. Ali ni badde alifuga bulungi at least laba kukyusa. Mulimu overstay. Bimukole bintu bino te, and the world is watching. Chemwangala temujja kifuna. Wabula mbabuulira. The only option esigaddewo y'abantu kwata mundu. Ng'ate mundu eyo ejja baleetera obuzibu kubanga bajja kuba balina each and every support. Okuva mu nsi yonna nti mukikole ffe tujja basanga. Ekyo kiba bisangala bbe kwekerera. That's the only solution esigaddewo. Sigenda bala bulabula mbabuulidde buwulizi. This is just a reflection of information. Time is going to come nga bantu baga nti ekijja kijje. Let me ask you one question, Museveni. You know it very well that you're not a Ugandan. And you're masquerading to be Ugandan, plus your family and your entire regime. Mukoze bingi nnyo. Gw'osuubira ogenda bw'otyo ne family yo mugende nga mutukoze bikolobero. No. You have to pay. Kine kigenda maaso lwaliro kyemulaga nti muyimiriza muyina amaanyi mangi nnyo mukulu. Bw'olaba ebifaananyi body language y'abasirikale bonna ebadde commission gye mukozi bonna they are tired. Bakoowu lwakuba temumanyi. Ekintu kigenda tuuka nga kibalukanga volcano nga temumanyi. Good enough mwatukola ekintu kye tubadde twagala nti muddidde amagye mugataddemu one tribe y'Abanyarwanda. Poliisi mugitaddemu one tribe y'Abanyarwanda. Government mugitaddemu one tribe y'Abanyarwanda. State House erimu one tribe y'Abanyarwanda. Ekyo kye kyagisa ku gavumenti z'abali abalala. Mutujjalwe kimu kitujjiddeyo. Kati time egenda tuuka nga nti okay. Now it's Banyarwanda against Ugandans. It will be game over. Very soon people are going to realize now it's Banyarwanda against Ugandans. Game over. Even if you are going to bribe each and every Ugandan, but time again tuukanga game over. N'abadde takirimu akiyingiremu ekyo kibabuulidde ekyo mukitegere ntikigenda kujja very soon. Nyina okuba nti mulina cow mentality. You keep on placing, but the next move you are going to place a long button. You will delete all the files and you will get the repercussions in the return. Keep on placing. There are 2 remaining things. This is Robert Kyagulanyi Ssentamu. His Majesty Kabaka of Buganda. Those are Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wagenda okusimatuka ebisajja bino ebibbi, ebisajja bino ebyajja okusaanyawo eggwanga lyaffe, ebisajja bino byajja ne mission, ebisajja bino ebyajja okutumalako eddembe lyaffe nga Bannayuganda. Naye Mukama ng'ali wamu ne Bannayuganda olw'eggwanga lyaffe tujja kufuuka bawanguzi era tujja kulemberwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja tutwalira ddala. Tulina okukkiriza nti Pulezidenti waali tuwa kitagenda tambula, buli kimu kijja kutereera kitambule nga bwe tulakibala.